baba de boyfriend onendo izo ngama ati gwe wagana atera kwase buba ebiba kati ngayiye woba wa mugana n'okkiriza omulala naye bimuluma natange kino lwaki mwa mutuuka anti kati buli omu aba n'obwongo bubwe obwongo bubaweereza ebintu oba nze mbita na bya kitujju oli eyo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu tayipu zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage ow'omulembe naye nga tebakulabye physically okufumbirwa so nga gye tuwambula kitufumbirwa ensonga ki gye tuwambula kitufumbirwa kikibagano kinabagano ofumbirwa ebyo byali byaddana ebyaki ebyokufumbirwa mbuki ebyokufumbirwa byali byadda tukombulye lwaki tumwagala fumbirwa nze njagala kuzaala buzaazi baana bange kiggwe nsoko ginyonyole kyekyo nze njagala kuzaala buzaazi baana lwaki mbonaabonereyo mu bufumbo buli ali mu bufumbo ali mu kubonaabona abamu babonaabona kati nange saagala kubeera kwabo abamu bw'omanyi kintu ojja kubeera kubamu okubeera mu bufumbo oba otudde nno ku pisito otya sina ku pisito ku maggwa otya ate kati bakuteeka bulungi nnyo ko omusajja alaba bangi kyekibatiisa nze byebyo ebyo bintiisiriza ddala ate bo obufumbo bannange nze sibusobola mbeere nga nkaaba ssaawa binanze katini nkogere ddala ekisooka nkogera mu ddakiika ssaawa nga nakoze dda just kantu katini nga neese dda nze n'obuguma nga bulayise mbunfumbirwe nedda ate nze nnina ebbuba nze nnina ebbuba kati bwogenda okuzaalamu wana kugamba nedda njagala kunkwagala mu maka ekyakireke pozikera nga ngendayo ne mulabako nenvaayo ekyo naye mbuno mbumbeereyo mpaka nedda amanyire ajja nkube nga maamaazi kwekaka tugenda kuba ne basingle mother nga bangi basingle mother kasita baba nga balina obwongo zisaafumbirwa bannange ekinga mpoziko okuzaala kwonja kuzaala insha Allah naye okufumbirwa ozala mu gweyagaddemu n'omugamba kati kite era nze mukama wanampa omukisa neefuna olubuto sijja ddujjamu naye nja kuzaala oya wenamulya nga ngamba mbuno simanga biki bujangu obeere waka biki mugamba nkuwa omwana wo as long as nga mprovidingira omwana kyeyeetaaga kijja bba fine naye mbu byakufumbirwa nedda abasajja bacunya omusajja nze ndabye bingi nina bendabyeko kati kugamba bonna ndabidde ddala nga mu butuufu sibisobola kati nina obusungu bwakumpi era nekombako bwekomi wallaahi nekuba nze nsobola okusanga omuntu nemutunulira we bati nengamba kati oba lino ndikolera eki nentambula butambuzi nenvaawo nengenda nempolomera eyo nenekabira amaziga gange nenkaba bawiikinga emu nemmala bazaddewo tebaalye ku bintu ki nga omusajja akya nja kukola nja batwalira abagala bino eby'omwami ofunye omwami akutute mu bitiibwa mwami ki abazadde nno nga bafudde mwami ki gwe abazadde nga bafudde abazadde ekituufu abazadde bayinza okuba embaga bajagala omwami baagala omulabako omwami nja mubalaga mu bifaananyi netalijja nja mubalaga mu bifaananyi naye simanyi oba nakyo kinaasobola ate ekyo ebifaananyi kijasoboka babeera balina okulaba ku taata w'omuzzukulu waabwe naye kati banna
bamputulireyo abazadde bagenda kulaba ku ssanyu lya mwana kuba baba bakoze bazadde bajja kulaba erya graduation. Waliwo lino bazadde sukaali ubaleese ensawo. Sukaali nja muleeta n'ebintu nja bireeta ne gomesi nja zigula muziba we nga ggwe. Oba nja gamba mwami nti ojja nakubeerawo ebyo byambaga mugambe mwami nkuzaalidde omwana kati kye njagala maama tumuwe ku bintu naye sijja wuwo ate omwami waleeta ebintu ewaka kitegeeza ogenda wuwe ate nga nange ngenda bba n'ewange ngenda bba n'ewange. Okimanyi muli bangi abalowooza bwe muti obasinga omuntu muzengera kuzaala mugunda abaana gwe nalyo bajuzi yaŋŋamba ye tafuddeyo omusajja amuzaddemu alina amaka ge ye ayagala mwana awuli asigaleyo mu maka ge kati amutuuma omwana bajja kufuna maama wange ajja kufuna essanyu ly'omuzzukulu inshaallah. Naye akimanyi so afumbirwa bannange esooka nina emize gyange nina emputtu kati bagende baŋŋamba ekintu kale in fact oba nze neegayazaamu n'okwegayaza omuntu aŋŋamba ekintu ne mutunulirawo nti ne mutunulira mba ngenda kikola naye mba njagala kikolera ku pesi yange si kujja oŋŋambiddeko essaawa eyo kwegamba kati eyo emputtu gye nnina susuubira ti omusajja anangumiikiriza ayinza n'okumputula amannyo ne mutasigala kati agenda kati kangambe kinino agenda ngambe biki byoyambadde ebyo biki byoyambadde alaba nyambadde ngo yatambuza biki byoyambadde tuba tujja kwewutula ombuuza biki byenyambadde olaba nyambadde ngoye ate ebyo bijjemu ate ebiwanvu mbyambala mu kisiibo ebiwanvu mbyambala ngenda kusaala nenkiteekako nensaala nenkijjako nenfuna wenkiwanika nenyambala engoye zange ez'emirembe ezimpa emirembe obeera awo n'ogamba newayirwa kiseekako kino ekisaati kyange lwakuba nze nkyambaliramu nnika oba bayika munda siringa baledi bate munnaye bo bakisusa tebateramu ddala kati nze nteekako ekisaati kyange kiri awo ekishoti mwagala bafuga nze sikwagala kunfuga naye nedda tofuddeyo oba alina omukazi mu maka gabeere naye gwe aye teri musajja atali mwenzi buli mulenzi buli muvubuka buli mwana buli muki bonna abenzi bonna teri musajja alina mukazi omu ekyo neva teri musajja ali perfect omusamwana omwami omukyala wange ono gwe njagala nedda bonna era balinayo kati nzuno aŋŋambye ekintu nkoze emputtu mu mpumi ayina oli amuwuliriramu amukola atya kati mba nfa kinezi kyekyo kwegamba mujja kukkiriza mugabane musajja naye azilonga zitakutadde mu nze sikukkiriza kugabana omusajja ndowooza wenzikiriza omugabana omukazi gwe mugabane naye nga simumanyi oganya okugenda mu maka kati amaka gabeero nga tegaliimu muntu agaliwa be bamanyi n'amaka gaabwe eno tomanya mudda osanga ebirowoozo binaakyuka naye essaawa zino obwongo buli shaapu bulala butokota tebuŋŋanya genda mu bufumbo ate kati olaba ginene emyaka gye tuliko nkubuulire sijja kufumbirwa omuntu otandika okukala ogenda mu bufumbo kankugambe ng'emyaka nga 5 50 years kati tuli mu 20 years oba okyali namu supu maybe ne 40 anti oba okoze byokoze byonna oba okoye ng'ofuna gwosetolinga naye oba omwagala oba tomwagala nga yawe kubanga era kwegyo emyaka era babeera bakyatukwana ate baba tebalina kye basukale ngamenje kale oba byonna bikozeeko byonna n'obikola n'obimala n'osetolinga lumu oba omusajja akwagala oba takwagala oba omwagala oba tomwagala as long as you settle. Kwegamba mujja settlinga n'abasajja wadde sawa yo settlinga wadde oba omwagala oba tomwagala ngetuuse kati nze n'emikono gyange gyakeera okufumbirwa ife tukoze buli kimu tukubye ku mabala tukoze buli tukubye pate tukoze bitya okitegeera
naye ye talina na kimu kye yali akoze ku kyokka afumbiddwa kale tayagala bikola kati ng'olwedde ali mu ki mu bufumbo of which kati omusajja ne waba yakwanye nga tugeze ng'oli celebo kimanyi abasajja bano be bakyasinza otuzza emabega sikimanyi ekyo kati kankikugambe omulenzi yenna ne waba musajja oba ki be bakyasinza okutuzza emabega lw'ensonga aba alaba obugenda musukulumako nnyo bw'omusukulumako ennyo nga gamba ngenda kuwa buli ssente zonna zoyagala ebyo bite emyezi awo egisookawo aba akuwa ssente gye bikoma nga ne yali akwata microphone otunuulire wooti nga tekyakuwa nga yakufuula kapiira ke munaye yakuzanyisiriza aba ku balala awo wenkugambira nti byonna kambyekole Allah mpe bulamu atukingirize birwadde nabankwe kyekyo atukingiriza amaaso amabi ago tebaagaliza mama zena ndowooza n'eddogo teririiyo baloga nze sibikkiriza ebyo mbikumako n'omuliro nze mweroga mbinywokeza akabaani linda mwengabe mikwano musobola okubeerawo ne mweroga nga kyekibeeroza ebyo sibimanyi naye nze mbiwulira nti beeroga naye nze sibimanyi ebyo sifunangako babikola nga bakwano bange mazemu amaanyi nti ate ebyokufumbirwa nedda ebyokufumbirwa nze sibiyendiko omusajja ajja bazadde bo tebanywedde kasukaali bajja omwana bamutwalire mu bitiibwa bajja sooka balabe kusanyu lya gawuni eryo tebalifuddeko kwabe baba balikoze ne balina liri baagala nga kati gwe osamba gawuni balina essanyu ly'omuzzukulu kale mpozikera tujja kukukyalo oba kwanjula male nzirukeyo tujja bikola male nzirukeyo ate bannanga abazadde b'ennaku zino abamu bo basukkuluma bulala abazadde balya ebintu by'abasajja nga 6 oba 5 omwana n'addukayo siru n'ajja ewaka mama nze mufumbo navuddeyo nakooyo omulala n'ajja naye ne bamugidde n'omulala najja ne balya n'omulala kwanza ebyo sibyagala abasajja batta wafumita ate si bayiga n'okufuna ku mmundu akusindirira amasasi aba ne bba ayinza n'okujja n'akubiramu ne bazadde bo bonna kati anti kati okwewala ebyo tofumbiririrwako ddala obireka n'ogenda mu single life n'obeera mu kazigo nze nkyayagala obbeere wa mamange otazaalira ku lujja kitegeeza si kuzaalira ku lujja nja kukola ssente nfune wange naye nkyayagala obbeere wa mamange kati wofuna olubuto n'ozaala nga onogala ogenda omusajja nga tonabakweta oba kyegeeza ozaalidde ku lujja omusajja mpozikera ng'alina gyanteeka naye nga si mukyalo ebyo beesiriwaza mbu ngenda kutwala mu kyalo kuki omukyalo otwalayo kuki bwafuna gyakuteekawo gaba makage kati kati ng'ebintu byonna ebirimu nga mbibba ngenda mpangise walala nga mbibba ngenda mpangise walala mukama olwo antaseeka bata bamukuba nja bakuba obuswanyu nja baswanyula balaba mu basingosingo bali mu singo life babuuza owaayo okolamu kiyinza agasajja agandaba naye ngaomusajja yamuyita emirundi gyange omumaka omwana agaana aba tayagala aba akyayagala okunyumirwa kati ndi mu 20 years ndi mu 30s ombuulira ebyo simanga mbu ebyo nyumirwa mu makaago oŋŋaana emikwano gyange oŋŋaana ozunga kati abikoze byo olumu n'abita akola ki asinga kiwedde neguggwa right tuli ku The Truth Media just go subscribe like follow kugamba nti olunaku lugenda kuba lwa ku 5 zigenda kubanga ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera wa Mudra ku Zoe Grounds wenjagala ogende
olunaku olwo buli awagira Mudra buli awagira music buli abaddeko mu General Mudra lugenda kuba lunaku nga 3 guno gwennyini omwezi ejja kuba Friday ku Zoe Grounds. Zoe Grounds eri awo nga ku KCCA Grounds bw'oba KCCA Grounds Zoe Grounds eddako Philip Omondi opposite kuyita ku Shoprite What n'obanga yambuka enaggulu awo oba ogenda ku gundi kuki Zoe Grounds. Ate ngamba mbuno Irene Makeup awe Kabalagala ffenna wetugwera Irene Makeup wetugwera ne batukola makeup omulungi omwana akola ka makeup nga kali abayimbi bonna boolaba abasinga baselebu ka makeup yakakola bamuyita Irene Makeup. Ayina buwiivu enviri z'abakazi zino zemwambala extension weave akina wigi Brazilian hair byonna abirina just genda gwe wenyini gwe welowooza n'ogamba ati kano eno ebbeeyi yange buli bbeeyi agirina makeup w'emikolo birthday bayimbi oyagala photoshoot nga era ngenda nakutwaleko naye bakuleko makeup very soon tujja gendawo nenkugamba nti nate oba oyagala ka massage akalungi ojja kugenda awo ku Gadacom bagita Gadacom Hot Spa opposite Pakalast number kweziro ojja kuba oziraba bali professional balina buli type ya massage ogende bakukoleko. Yes nkomyewo n'omuwala Lalan aspiring MC mwana ono agenda kujja mu ndongo nga MC nomujja kukitegeera nga atandise okutukuva nga stage agikomandingira ddala kiri kitya ndi bulungi bale nakulaba ewa Mudra ng'okubya buli muntu n'asamaala abaana nakanogamba omuwala alabika tayambadde nampala akantu neŋŋamba oyo omwana wange mumanyi ayambadde nenfuna ekirowoozo neŋŋamba nendabako abawala abalala abajja ng'abaana bambadde obuntu nga sibutegeera nendaba ate mu ndongo kiri kitya bannange sooka obuze kubakulaba tugende mu maaso Amanda Wamwasibye mutya. As usual, my name is Lalan Official. Stage ogyetegekedde Stage njetegekedde onootukuba nga ya MC njaba kuba omuziki. I would not disappoint you songa 3 ewa Mudra ku Zoe Grounds ogenda baayo bajje tugenda baayo amina inshallah. Esooka omuwulire mbadde ndi awo nengira kusinza ku ngeri gye wayambala juzi y'ensonga lwaki mbuzi lwaki muyita obwereere ki ekibayambaza obukunya? Actually okwo tekwali kuyita bwereere makuba kola ki? No is on my side ne designer wange we chose that outfit nga try egenda okunyumira nga ematchingako naliko ne ku TikTok yo nekulaba ng'oyambadde akagoye nga eno na party bwetyo erabika neŋŋamba ate mubipostinga nobipostinga imbipostinga naye walaba kisambi just sometimes omuntu waliwo olugoye lwayambala nga kale terwetaaga mpale azinnika nga terwetaaga nnika posiko nga kale kyeruninga nga kyerwetaagako manyi waliwo buno obupale bwe baatuleetera kaba kawuzi nga kasibe nowe bati then nga tebisobola labikira mu lugoye lwakuba nti abawala ennaku zino ekintu oba ngambe bakisoosowaza bulala. Some do put on knickers abalala tebateekamu. Olina abayambadde olugoye nga lwetaaga anti kati abamu bagamba kiringa nga waliwo oli omuwala gwe nalaba ye Shani Lips kagamba nalaba akagoye ke yali ayambadde nebinzigwa nako nali neetenda kuwambala buntuntu bushabadda nebinzigwako nasooka netegereza nga ndaba mulimu empale temuli mpale ekituufu empale teyaliimu ola empale teyaliimu naye some people kale abawala just nti ebintu ebimu bagamba luno olugoye lugenda kunyumiramu empale luno terugenda nyumiramu mpale kati abalala ne bafundikirira ddala nga tebakoze eki tebambadde musiiba nabo n'obalaba nabo temugamba kubalaba nabo nomagana yene dda nze nali mbalabyeko omugambako naye kankuwe truth ebintu kale nganze bwe mba nina kyenjagala obadde okimanyi naba muzadde wange
nanga achiŋŋaanye n'achiŋŋamba bwe nsalawo mba nsazeewo kati ye aba yasazeewo nga tagenda kwambala nikaye nawe n'omugamba ateekamu biki taba na nsonga lwaki aba agiteekamu gwamuzaala kiri kiba kirowoozo eba birivu kuba kwagala kwe kiki baleetera obutambala abamu ekibaleetera obutambala abamu baba beetega abalala eyinza okuba omumalako emirembe abalala kuba kwagala kwenga gamba luno olugoye lwange terugendera mu nnika kale waliwo obudresses abaana bwe baleese nga okutandikira wano mpaka wano butuli okitegeera nga ate n'akakuguza akugamba tekagendera mu nnika ne wootayambalira just kagenderaawo naye n'ogamba nti kokasabule mu bantu ne bakashabada lwakuba nti in most cases some bakambala kiro nga oba bagenda ku parties ez'ekiro kale ne wabawo ne bali eri munnange bo nga babayita saagala kumanya bo ngaoba misana oba ddi oba ki they put on okambala batekuliiko saawa as long as togenda mu buliri naye bwera ogenda mu bantu lwaki bakema abantu beoba owulira tiyagenze ku pate n'afunirayo ebizibu naye ng'omubuzi abadde ayambadde ati anti bino ebintu biba bya kushabada omanyize lwaki kushabada kyeki okutandisa okuzikigambo kushabada ezigambo mudra yakireeta ne ava kushabada ashabada kale nze engeri gye nakitegeeramu akagoye bwe kaba nga kasuka kati nga tekali eno wansi w'amavivi nga kakoma ano okutandika ano waggulu w'amavivi mpaka eno waggulu kaba kashabada kampi katinisa gamba kagoye akampi aka ngayita kashabada kati mbuulira kyokonyonyole ku baana bano ekintu ky'obwerere kikuba kinconfusing osanga abaana mu gurupu nga balinga bataano nga abaana tebabiri ekisooka temulina ntuula yeerabira nti teyayejambali era ogenda okulaba ebifaananyi bifulu ate kati nze kyeŋŋamba ekiviirako ekyo okutuula enehawuli nga yakitegere teyayambadde empale kutamiira ndowooza aba akozeseza ebikubwa bingi oba n'omwenge kati nga tekyefiirayo n'agenda n'ayokya ne bamunasula ebifaananyi ne babiteeka ku social media abamu babeera balina buntu bwabwe bwe bayisaawo tomanya mbaba baagala kukola ku mannya naye nze eryo erinnya abamu babeera baagala kukola manya kyogamba tobalaba omuntu agenda okuta ekintu ekikonsaninga kale ku nudes aba ayagala fame sibimanyi ebyo oyo tumuleke atumuleke nedda si kubeera mu kampu yaffe maybe yadde tabimanyi aleka abadde tabimanyi aleka yadde tategedde nabirabye aliye ngaye ekintu kino ekyokusooka onnyonnyole bulungi abantu bategeere kuba abantu abalabe mu gundi y'omuntu abiraba ategeere nti bano agenda yaabwe ebeera bwetyo nakikoze lwa nsonga bweti bategeere ki ekibi bakozesa ebyo ye mugenda okuva ewaka mubwambalira mu kkubo mubwambala bazadde bebagambye sokkonyiridde genda kati kankugambe outfit yange gye nateekako nali njambalidde waka gye nayambala nga ngenda ku dress conference nali njambalidde waka mama nangamba teekako olugoye oluwanvu either osibeko leeso ogenda wali wa muganda wo gwoba oyambalira nga bode kujja wali kutwala butwazi abazitali muzadde ayagala kulaba mwana we ng'akunamye no yagamba atya yangamba teekako nga weesibyeko ogambye kuba nali musaine transport antwala wajje nkola ki nze ngenda nangamba okuwa ssente sooka oyambale either teekako eriddera gye naggulira gy'oba oteekako ofulume wano ffe batubuulirira ne batugamba omwana talina fuluma wano enno ng'ayambadde biki ebintu ebimpi oli mwana wa musiraamu oyambadde obuntu bumpi biki kale mulimu tyo nempulira nga
ndi kale nga bandabisiza nnyo ko waliwo bato bange nempe nga bandabisiza nnyo njagala akalo kabamu awo manyize nzo emotion amaziga gajja maago njagala okabamu awo ne samkaene nenteekako ddera nga we yaŋŋamba nenfuluma nengenda we yaŋŋambye okuwugira watuukawo nogamba nenjijjako ddera nenjiwa gwe yaŋŋamba njiwe then ninya boda ku boda olwo wa boda omwadde feeling ki waba mama wakagambye nti tobyambala wano otudde ku wa boda ng'oli buuti no ate ebiseera ebisinga kale bayinza obutaba na buzibu kubanga abamanyi omwana we kyakola ki kyayagala nze kuva dda ngambala nga njagala nnyo beera mu entertainment industry okitegeera kati ate ebintu bya entertainment naawe obiraba togenda kwambala biwanvu waliwo sessions zo nga munnange olina kwambala bushabada ng'olina kushabada bushabazi as long as tolaze nezizo kyekyo kati nogenda kuga otudde kuwa boda jukira oyambadde akantu kambe otula ku boda keyongera ate yagenda tunula emabega mukubo mwoyita oyo omu owa boda olwo wamwaddedde ekirowoozo kibulaba bakuba mu bisiko abaana bafuluma amabaala ekiro nga akantu ako yakambadde neoba ofunye kaabu owa kaabu mutudde muli otudde bubi mulimu oba mugipakisiza nga bana mwetulidde nga mwagala mulimu olowooza kikyemuwa abantu bano mubaletera kubawamba buwambi okuwamba kuwane buli muntu aba n'endowooza ye mulimu bye bitamalaamu yena bitwala just for by the way nembamu ne bali eri oba mbayite basadduvutto aba amaddu nga ye munaye ne waleegera bulengezi ku kisambi atabuka butabuse kale nzakishali musikese zingamba oba abawala fe abeereetera ebizibu kuba kale kisinziira engeri omuntu gy'abakutte akusanze mu kifo ki okukwata era obadde oyambadde oti okitegeera kubanga eyo gye nali nsomera eyo waggulu waliwo omuwala yali ava mu bbaala sawa 9 twetuzuukuse kusoma preps nga tasoma naffe naye nga kiraga oba ali ku kampasi kati ayambadde akantu kampi bwe kati obudde bwakiro empewo y'essaawa ezo kuva ku ssaawa nga 10 okudda 11 y'empewo ne bamukuba kale ababbi ku macebi ne bamutwalako essimu ne bamukuba ne bamuyuza engoye kati kakasiza wa tebamurepinga yandakaba nti bankubye wennyini awo ku gate kwoto tuli mu class tuwulira abaleekaana omanyi nawe enduulu ezuukula bangi tufuluma gate tulabe ki kumbe omuwala bamukubye bamuggyako bambe essimu yasigaza kamapensa bamuyuzizza engoye ninga yayambadde bulala kale nze kyengamba ekibambaza batujjukira obudde buba bwakiragamba kasita wano tewali n'omwambeerako nnyo okusinziira emisana mukubo bafa nnyo ku bantu b'omukubo so si eri gye bagenda wane gy'ogenze naye abantu nabo baba anti gy'ogenze baba abantu babeerayo naye eri oba ogenze mu kifo kisanyukirwamu expect two things okukwanibwa kale oba okudisrespectingibwa oba okuvaayo nga osigaza dignity yo mugenda mukiina mu mutwe nze simanyi just nze nganze ngenda nkirina kati abalala bo sikolaki simanyi bo kiri kuki kubanza kyemmanyi omuntu okwambala akantu nga kampiwe kati okwambala akantu nga kalaga ebisinga ku mubiri kuba kwagala kwe ate aba amanyi obudde bwakiro ne beerabira nti obudde busobola okukeererako ng'oli eyo kati oba otambula oti kati odde ewaka nga bakkubi bakoze ebyo namuzadde w'omugambo oti ate ebyo byogera tobinyumya nako wadde gwoba ng'olina bestiwo omwera omukubira bukubiza simu nomugamba nange bintabuseeko nfunye ku lugoye oluwanvu oba kyo baki tobinyegganako kati fe tulina lule twalitegesa ebbidi abaana ne balwana olugambo ne lutuuka ku maama nankubira amasimu kwesimu yali mu nsawo nga sigiwulira nakubirawo omulala ne bampa essimu nga babakubye biki neŋŋamba ebyo tobinyumya onyumya byaki namugamba nedda ffe netudalwanako obijjewa ani abigambye
ngolo ki ekibalwanya just now abavubuka baba ne beef okusinziira ku bawala ababa mu kifo kati olayinza okuba nga yajja n'ankwana ne tuteyagala oba ne simuwa budde ate nenzikiriza oli omulala ne muwa obudde ne tukola biki ekyo kiba kimunyiiza kati tegenda okulaba mu kifo oze mwali mwoli n'oyo mpozi nga wabachangako sigwe bakwana sigwa around ngamba era nabagali abalenzi sikubachangako buli muntu aba ne kale n'ekinugu ku mutima kuba nange nsobola okuba oba omulenzi oba nankwana ne mmugaana ne mulaba n'omuwala omulala oba either nga mumanyi ne nnyiiga omulenzi wakwana n'omugaana atutwagala omulabe namuwala mulala nga mwemanyi ati tisabako n'omulala leka nammwe naye ne gwomanyi akati goloza lwaki bagamba osanga boyfriend wo kalere mukwano gwo kikuluma nnyo anti oyo ababadde boyfriend naye ndowooza kugamba nti gwe wagaana ate yakwasa ebbuba ebiba biri kati nga ye woba wamugaana n'okkiriza omulala naye bimuluma lwaki muba mutuuka anti kati buli omu aba n'obwongo bubwe obwongo bubaweereza ebintu oba nga nze mbita na bya kitujju mbita bya kitujju kyekyo kati kangamine kino olaba abaana bawala okuyita obwerere okwambala ebintu ebipimpi baba mu competition enesuula abaana bawala ewabi anti competition kwambala kunyuma kubeera unique kati kangambe wali abajjayo nga bambadde empale nabayo abajja nga bambadde ebishoti abambadde budress obwonvu obumpi obusikati biki kati nawe okubeera unique olina kwambala kabakanga buli omu naga lala yazza bikoze lala yazza akoze kino ebyo kugamba kati akomunda kankalekeeka kakaleke naye sikaleka ati distingulayo obuntuntu bwange obwo buli obutini bwe obutini mbanga abatamba lwakuba tino kale nze sina bugoye bwenshambadda bwe buto mpozikera nga ngenda ku shoot mulimu kale katika waliwo engoye wezijjira ne wezitajjira engoye ezikunamu waliwo ezijjira nezo ezitakunamu waliwo ezikola ki wezijjira lwakuba abantu abamu kyabalemu otegeera n'abalabi bennyinnyini nabo bwe kyabalemu otegeera anti wekibalemera okutegeera tebalaba nsonga ki omuntu emugaana emutwaza awantu ku bwereere ate nemutwaza nga tayambadde kati olwedde abantu abamu kiki kyabalemu okutegeera nti ne woba oyambadde ebintu ebiwanvu lenzo gabana muwala aninye okubeera obukunyasi kwekunyuma banna anti kati tukoppa n'ebyebweru kati nze ndabye videos nyingi ndabye ya Cardi B ndabye ya Nicki Minaj n'abayimbi be Uganda bennyini lwakuba nti no ekyawula ku bo abamu balina katimba ke bambala kabanga omubiri ng'olabira ddala mubiri kumbe ate ffe ekyo kyetasobola bategeera okitegeera bo kyekye batwawukanako ffe nga ffe abawala yayambadde kantu konna tekategeere kampi biki n'ogamba nange akugenda Kampala kyokka ate ye nga munaye yataddemu akatimba akafaananya omuki omubiri gwe wano mugambe I will not run this screenshot but I have money to buy no Kampala kati kolooza basire Queen abaddako omulundi generation eddako temugenda kubanga ne temukyayambalirako ddala complete nga nakukusuulako tekuli wabula simanyi kuba kati simanyi kuba ne new generation gye tuyingiramu ndala nnyo kuba abaana tebakyaswala baswaza buswaza omuntu ne yeeta tafuddeeyo oba ani alabye oba muto yalabye oba mukulu yalabye they don't care just bo kye baagala name babe bano bwe bagamba nti erinnya bwe likulema okukola mu bulungi likole mu bubi ebibebo naye ate kati ekyo wookikola oba mubikola kufuna mannya kyandaba naye kati gwe kitakuswaza kiba kiswaza booli nabo kiba kiswaza famire yo baganda bo ba boyfriend bo
maama o anti kati ekyo kyenkugambye nti tebakyaswala baswaza buswaza tebakyaswala kuba oba osobola okuva ewaka nga tobyambadde n'obyambalira mu kkubo byambalire ewaka bakulabe bava ewaka nga bategedde nti oyambadde bw'otyo woolabise bododda weekweka okubira batoobo leetera olugoye bweruti kati batoobo bo bawa kifaananyi obawa kifaananyi kale baleke balabe ku bifaananyi emboozi bwetyo bwebadde ebintu bitegedde abantu lwaki abaana abasinga tebaagala bayita obukunya abamu baba mu kwetega olutegedde lwaki kati basinga omumaatha bangi ate nga bakyeyongera olutanazaala naye tabyagala sibyagalirako ddala temugenda funa kisukaali amanja baleetera ojja baleetera obwogo oguze ojja baleetera wange Banange, go subscribe, like, follow. Bamuyita Lalan official, aspiring MC. Gundi MC ndowooza party animal. Tugambe ogenda kufuna amabala. I'll try. You'll try. Then you're gonna kuba hyper. But we have different types of MCs. Njya zikubuulira. Ojja kulaba woogwa naye nga tugamba ngenda awe kabalagala ku gundi Irene makeup bwali ajja kuba ku Ecomat ali ku kizimbe bakiyita Ecomat kabalagala ku Irene kwali akola makeup alina ziwigi alina ziwivu alina accessories z'abakazi zonna akina makeup lipstick akina cutex akuna lip balm akina bya ku mutwe buli kimu tugamba nti Irene makeup wali ku Ecomat gena y'omulabe ate gwe oyinamu obukosefu fatije kukutegenda wali ku gundi ku Gadacom Hot Spa opposite ne Pakalas number wezili bakola mobile bali professional jimba bagenda kukikola lala nisibula abantu. Okay guys, thank you for mbe mu luzungu nze Nizako ya nene bana tebanambogo bebambote ebe sukulumye ama mikwano nimusonyofu nnyo era okubanga ndiko nammwe waneno neera bambi mwebale ku followinga mwebale subscribinga ku YouTube ya Truth Media. Thank you for everything. Watali mwe munaye naffe tetubeerawo tegeera weshiri nenga balanso okuja ku TikTok yo followinga message zijja abana ba whether ya mpya ku mirimu actually musabireko new aspiring MC in the entertainment industry.